wetuli okulisivinga abali ku mulamwa. Naye ojja kunzikiriza njogere ng'omuntu aludde mu kisaawe ky'ebyobufuzi era ng'omuntu yaliko mu Democratic Party nkusiigire ku kifaananyi wendaba baganda bange aba Forum for Democratic Change we bayinza okuba nga we bali. Mpuliriza Saidi naye nkya tujja kuwuliriza Honorable Nandala Mafabi ne banne, naye nze kyankwasiza ennaku mu byonna bye bigambo ebyafulumye nti obuwumbi 7 bwagabibwa abantu okulwanisa Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ekintu kino bannayuganda emboozi eno mugiwulirize nnyo era temugitwala nga yakusaaga. Obuwumbi 7 billion kuba bino biva kati bye bijja kati nti bwalisivingibwa okulwanisa Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ate nga kituufu najja wano ne mbagamba nti waliwo abakulembeze b'ebibiina ebimu Kayongo ojjukira abasasulibwa nga mufa Eastern Uganda rolo yaabwe yali yakudiflatinga Kyagulanyi Robert Ssentamu through money and other powers, n'okugenda okumu blackmailinga ku radio nti in fact National Unity Platform kyali kibiina kya Buganda. Katonda mulungi ekiseera kyonna nti ebigambo bye nayogera luli abaali tebagoberera nga balowooza nti ndi excited kubamba wulira. The critics call it excitement, but this is a fact telling show. Yes. Sometimes it will take long for you to see kubanga atenze nga abeera wana abyogera sikubulira byendabye nina byendaba nenjogerako nga gojja kubiraba emyezi 6 okuva wembyogereddeko kubanga wembandi galubindi zemba nyambadde sizoba okoze ki sizoba oyambadde ne mbagamba wano broadly Kayongo bobojo kakati byebize leero waliwo n'abakulembeze abaweebwa ssente era mu buwumbi ngaza kulwanisa Kyagulanyi same amount era ebiseera ebyo bonna bavuganga amamotoka ge gamu boroka bavuganga nene ozimanyi mwenna bannamawulire mwabiraba bonna regimu yabawe emmotoka nga zifaanana bonna nezisiga kalazi nga ze zimu era ne accumulatinga ne ssente okumalawo amaanyi ga Kyagulanyi mu Eastern Uganda n'okulaba nti abakulembeze abali bajja ku level ya member of parliament abasinga babalemesa nga bali basponsoringa ne ssente nyingi okwegatta ku NUP kubanga NUP ekiseera ekyo yali etwaliddwa mu mbuga z'amateeka nga n'abantu okugyegattako kigenda kubakalubiriza okukakasa nti bye twali twogera nti ekibiina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakifuna mu mateeka matuufu teyakigula nga mulimu n'abakulembeze mu ekyo ekibiina nga bakugamba nti tetusobola kuba mu kibiina kyebakola ki kyebagula ku street naye nga tumanyi nti bano omusaala gwabwe kubanga kati Kyagulanyi mulimu mu gavumenti abantu bakeera okuvuma Kyagulanyi basasulwa mulimu Gashumba muwulidde alidde ebigambo bye kyaddakyera ne tubanga nti ffe amazima gatufudde ab'eddembe yagamba nti awagirangako Museveni olwaleero t-shirt zaleese zabanjako Museveni azibanja Museveni nti t-shirt ze azikubidde ku buwagizi kuwagirani Museveni naye nga ye vice chairman wa ile project emekwama ile ya ule muntu ule emekwama hiyo project ya mtoto project ya mtoto emekwama umanyie mke bachita mtoto emekwama mtoto emekwama ile project mtoto emekwama umejua hiyo najua hiyo project kakati vice chairman wa project mtoto emekwama akugamba nti ye agenda kuwagira mtoto emekwama kwa mtoto emekwama siye jajja na yo olwaleero obavu mulumidde muzigo gwe avuddeyo n'akugamba nti munsasule mbadde nga avuma Kyagulanyi nga neetaaga omusaala bye muvumye byenkana bwe biti
naye temunsasula mumpe ssente byensaba byebyange. waliwo kenjagala okubuuza Waiswa kakati ekikulu mu ekyo gwe kyoba ojjamu nti bw'aba nga Kyagulanyi Robert Ssentamu omwana w'embogo abasoga gwe baatuuma Ngobe nti ali ku omuwendo okumuvuma ku level of 7 billion to a political party. Kyagulanyi ono ali biki? Mukama nga yatuwa nnyo. wangamba nawe tomwidi mabitoyo nammanotya babanga olwaleero bali kukubaaba ebibiina eno mubembi n'ekirala bali buute sente mubembi to isolate one individual and the idea of change. Kyagulanyi Robert Ssentamu kuba kati bannayuganda eno program enjaga and this very slow kuba njagala tuwuliziganye bulungi nnyo gondeeseeyo ate nze kibiina sijja kukyogerako naye njogerako actions ezikoleddwa. waliwo akansi waawo wennyini wooli Waiswa ebigambo ebyayogeddwa Nandala nti Ssemujju Ŋŋanda n'abali emabegawo baagala kuyingiza FDC NUP. Ssemujju yakugambye nti bajja kumutwala muwa Museveni nga talaba bamufule muzibe. Omanyi sleepwalking twalina abaana eyo ng'ekiro muzuukuka nga ye atambula nga naye yeebase nomera kayongo ninga ye yeebase ali kufuluuta kwene kulaye ng'ali tambula ali kuyira mule sleepwalking. Kakati tetuli mu sleepwalking. Bino byenjogera bye bibaddewo. Tewali musango ate kyokubiri NUP tebaji NUP does not merge nti FDC egenda merginga ne NUP tekitewa NUP it that will be a merger. Ate ebibiina okwegatta mu nkola y'okubeera ebibiina ebibiri okufuka ekibiina ekimu it is a constitutional process. So ekyo omuntu yenna aba akyogedde aba kyagamba mpozi bo nga abantu ngate ovuishi tosobola gaana abantu gwe omusambi kankuwa ekyokulabirako omanyi olumu nayogera ebigambo abantu era mwe emboozi yennyini nenga nti kati ffe tuli mu Champions League tetumanya nnyo biri mu liigi. Kakati abasambi batuukanaga nti anjagala kusambako waliwo omusambi bamuyita Kylian Mbappe wa Bufalansa yasambira mu ttimu bagita Paris Saint-Germain PSG abasinga gye mmanyi agamba tagenda kuteeka mukono mulala kundagaano ne PSG ina obusobozi obumusasula sente zonna zayagala kuki ku duniya kubanga ekulemberwa mugagga ddala naye ye akugamba nti ate eri gye bagabira abantu ebirabo abasambye omupiira nti bagusambye ne bagumalayo bali eri mu bagalacticos Banabo mu Real Madrid. Kakati bwe ziba ttiimu bwe ziba ttiimu NUP ttiimu ki eb'emipiira sibitegera bulungi Kayongo Waiswa awuliriza ategedde gitulaga akatuufu akenjagala oggyeyo naddala ku statement eno yakoleddwa Nandala. Ssemujju akukuta ne NUP. Ssemujju y'omu ku bakulembeze abawulirizibwa y'omu ku bakulembeze abayimirira ku nsonga z'abantu nga tatidde teyeerya ntama tabusibwabusibwa musajja mutabuliiki musiraamu mutabuliiki ayagala okujjako General Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ku bikolwa bye n'ebigambo bye. Kakati nabwe kityo nze siyinza butawuliza kyabagambye. Nebino ebiri mu FDC bibasanyusa tebitusanyusa tebina gwe biyinza kusanyusa tebina gwe biyinza kukisanyusa kyekibiina bakitaffe bye bakitandikawo. Olabye ku bbaluwa ya ku kusanyuka gundi kwalaze ani Secretary General wa DP anti Secretary General wa DP agambye aba FDC kakibatuukeko mwabogereranga nga DP. Secretary General wa DP Siranda Gerard amanyi bulungi nnyo FDC weeri kuba Secretary General wa DP muganda wange oyo manyi bulungi nti bo bali mu ndagaano ne jjajja kitegeeza alabira ddala nti endagaano eri etuuse eriwa yennyini. Weneebuuliza nti lwaki DP kubanga Secretary General bw'aba asanyuse lwaki Siranda asanyuka olw'ekyo kubanga alaba nti emmeezi eyongeddwako abalala si ye yekka giriko. ekyo nekimusanyu naye General Mugisha Muntu yatugamba nti obudde buli tubuulira ekituufu. General Mugisha Muntu statement gyeyayogera nti time will tell ng'abadde President General wa FDC yali akakasa bukakasa nti kyeyali ayogera yali akitegeeza.
Okay, nga situnagenda ku byabadde Jinja. Mwenga aba NUP. Temusobola kukolagana na muntu ng'ali mu kibiina kye gyali alina kusooka kumala kujja mu NUP. Tukolagana ne Lutamaguzi. Twakolagana na Asumani Basalirwa. Gamba tukolagana na Asumani Basalirwa. Gamba tukolagana na Asumani. Siri Muganda luntawanya. Tugere maaso. Ndudde muwuliza kati sinza gamba nti nkolagana naye. Nze ng'omuntu. Nanti kati oyogera ku lwa kibiina si ku lwa gwe nga Waiswa. Gamba bwinti. Nti otandikira wali obadde tandika nga woto mwakolagana ne Lutamaguzi. Tukolagana ne Lutamaguzi. Twakolagana ne Basalirwa. Mwida kunsuna Oluganda oba ndogere Lusoga. Wali wati Lusoga nakwogera olulimi otegeerekeka bye lwategeera. So tukolagana ne Lutamaguzi wa Democratic Party mu cabinet. Era Honorable Basalirwa is a member of our cabinet. Bwemba serabidde. So tukolagana bulungi n'abantu ab'enjawulo. Kati tweza gamba nti tugamba nti oyo yekali mu kibiina kyaffe gwe tukola ki gwe twaniriza. Temuteka okwakulizo nti soko jeno. Gundi nalabye yaze. Ani? Honorable Paul Mwiru. Of course abantu bonna gwe bw'obanga oli musambi wa mupiira tiimu egoba gy'oyagala okubeeramu. Waliwo tiimu egoba ye national